awo ekyaba namawulire nga tukivuddeko still nalaba live yani yasegirinye simukwano gwo asajja simukwano gwange nalaba agamba mbu omukulu amalala gasusse amalala gakulembera ekigo nenga yagamulese nakubali principle ali yeni mbu amalala gasusse segirinya tamanyi bya art why each and every time avayo nabanga abiyingiramu nnyo art because amanyi we wali kakanda omumuli ogumulisa if you talk about art bokwata kwali skin you'll be hard but politician munabwe bali abagezigezi bagati sijja kukissa nnyo neka akati ye segirinya bayogera kwali skin afuna attention okay abayagala attention ate kati anayogera kuki kyekira kyagenda okwogera abanamole kati bagera na kaliwo yali mukambwe katolu bwa mafudde nga bajja nga bayogera nga 15 kulumbe katoto tuleme kuzika misana nenga abafa bali bamwe mukase yogedde shashesho ge mazima natula bwedde nga yana yogera Jones kana mwa why banamawule nga ba bufuzi nga bawamba omukolo buli omu awaana naye omukulu baali bamusse speech yeje yakola nakati ekyaletedde abantu ebizibu omukulu yawa opinion ye naye n'omukulu naye era still akwasajja bagamba mumuyingira mukwano gwo inake wangamba mboba nabakuyingira wereza message bagamba omusajja mumanyi personal era wano kutlayi nino kwetwapoyiranga naye wano wali ku Freedom Beach wali bwati yafuuka kati busy naye the key thing nti olaba akiwanya obudde katoto yali kyaliwe ne mwenyini akyogera nti katoto adde kyali wange ne yali opportunity ya buli mugundi munafuzi kasatoyogera awo constituency oboji sudde olane yave kalanga yajja nayogera bayogera ate kulomba mu time principal nabaga mu nyongere yokko nsereko yakola bulungi buli omu ya mwalocating at time buli pate jeva ne kitambula speech y'omukulu nga yakyankala nnyo abantu waikibenda tebamulekera bulamu naye waikibendo tewani mwana nati yetadda mwali mundewo kanyega tayogera tivao kati ali kujja tayogera yasoka nakuba bwati nakuleka yakasta kwa statement ye mwe mumanya waikibenda simusanyufu nnyo nange ade wagambe yafuna abantu 8 era tebali bitufu ati kati jajja kumbulira abatufu bafuna nze kati video gye nafuna bo bali ba muswaba ene sheddako bagisazaamu nena nga nti wakyogedde bwoto maybe you have your own reasons nemuga he called you yampereza gundi WhatsApp nanga ne webaleka article ke wakozeka nemuga wa fika tembeya gye tuli myakolerera abantu information tumukole tutya ani akwa info yo nze n'abantu ebulaya yonna n'abantu nina abantu era ne case nga tanabana kunkubira nadde nategedde dda nti yagisiimu nze nage kasuku nti omulaba yagenze nanga olugamba yagenze Dubai ana ababadde baga nti teyagenze mwali agenda kusala agenda ku Spark that's why agenda ku Spark the process of getting recruited on Spark TV mu group eyo nation media mpanvu mukko ate yeyinza obutamusanyusa ati oyinza okakananga offers tezimatchinga eri noga why nenga siroza kyali ayagala okay nga tuvude kugo nina point ya jenda badde nerabidde abanajibuuse ntya eyokuba nti bannamawulire bano bajajinga musical skinity atagenda kulwawo agenda gwa tagenda music way engeri jamukubamu nditagenda kulwawo music way according to you engeri jora musical skin cause ndaba akwadde ku bantu collab ndabye ono Aziza Zioni nendaba ko anone yasiba bano bawako nabe kirevajje kirevajje awo tugenda osembere wa kirevajje ekivulu kye ndaba negundi yamwede mulangira Suna yamuwa naye yagaana ate omulangira Suna ne bangamba mbu yamuwa ate n'amwogerera ebigambo anti problem nga tugenda okuba collab people just do collabs for the sake the art has to match bimuyimba bino okubanga bino engeri gye bikola ki bikwatagana bulungi kati gobogira olina some of them tebajja kufunamu kuba aliensiki ndaba byakuba biralako ate bano bagala musika nti tukole collab nga ate musika emuzza walala kyo collab ezimu zaafuluma naye tonnaziwulira jeziri yazizita yafuluma nagiwulirako era zinali yafuluma akayimba kakalala kalungi
kolabo weri naye yafulumiza akalala yakampereza kati kolaba yaganye kwata atiza ina show ja pushing mu November kakati ngali yekka abantu bazagala. So I want to get your comment ku style ya Alien eno. Sinagitegeera nze mpulira nga ayogera ne I'm not since encyclopedia ya music yoyo ati nze simanyi ngaba yagadde ekintu kiri ati bakyagadde but ati kati nze siri bali katwaze the school of music gyenvaamu ndalako era enyimba ennaku ze zikuba ezisinga oluusi zitegeera ne tekigana nti kuba nti nnungi nyinza okuba nze ndi bit old school musical lenskini mulungi nze muwulira buwulizi ate manyiko nyimba bbiri sinafuna budde bungi Sita Danger ne Party Sita Danger nelwaka twayiseeko dda ezo bbiri zennawu nti zinza obutawangaala maybe ayinza okuba mutuufu nti abantu bajja kuba baluwulidde nnyo nga lulinga lwe lumu oluyinza okuzanyuma lwe lumu over time anti omuntu olumu wabagambira mbu ba trend ya music ekyuse tuli wano wabaali ekyo nakyo kisoboka nakyo kyowangamba nze sinza asalawo nyinza okuba nze ndi old school nga trend ekyuse nze sinagigwako trend yenyo so tumuwe time tulabe bwenakwata eyinza okufuuka style empya hip hop yatandika mu America rap kyali tekiwulirwangako nnyo nga bakati banaba ne bakola barapinga biki hip hop yafuuka kati culture ya music dancehall reggae yava mu hip hop mu America bwe yatandika Jamaica nga bamanyi rocksteady ska ne gundi one drop reggae dancehall yafuluma abantu bagahawa kati abana ate bakopi hip hop bakuba biki olwaleero sebo akyaliwo era talivaawo n'abajamaika n'abanigeria bamukoppa so naye tulindeko tulabe ezo wa style mpya fe abamu tetunagitegeera bulungi alina okukola ekyamaanyi nnyo agibategeeze olwedda erabika nga ekola etambula mu bavubuka naye kati okusala okuddawa mu bakulu kyetulina okuwatta abakulu abeetaaga ayinza obbeetaaga kuba naye bali abato bajja kkula teragera sigala nga muto bbanga lyonna